Breaking news, emmotoka y'abasirikale etomedde abantu ne bafiirawo ku mukolo gwa Kyabazinga wali Kamuli Road. Bibino mbikuleetedde emmotoka kyetomedde abantu abameka bafudde, details nzirina mu maaso awo naye nga bwe nkola fano kwanda boyugi ka video madde nsabo kampeleka like kabenga kasotambula katuukirira omuntu yenna yendegedde kumanya kweno information naddala abaana b'e Busoga tomanyi bayinza okuba nga batomedde muntu bo ka video ka sharing katuukirira omuntu yenna era gwe natana subscribing wano kwanda boyugi subscribing oberenga wegatira ddala ku mukutu gwaffe guno ogwa Wanda Boy UG kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaleero olunaku olwaleero dakika ntono nnyo emabega kaawo dakika ziringa 2 emmotoka ebadde y'abajaasi ebadde nga edda kujjukira ssaawa zino eyo Kamuli oba Jinja Road yonna eyo baligitereeza baligikiriyalinga nga tebagala ko jaamu ebeereko nnyingi kozi Kyabazinga wagenda okuyita ndowooza mwalabyeko Range Rovers eza Kyabazinga ngenda kuba ndowooza video eddako gye ngenda okuuploadinga gu subscribing wekumire kuno ngenda kulaba convoy ya Kyabazinga zonna zijjuddeko ezi Range Rover Sport zokka eri kudduka ku speed y'amanyi kati tebagalako abantu bangi ku kkubo kati emmotoka ebadde ekola clearance naye nga emmotoka bagakigambye mu ebadde nkadde nnyo nga ogenda okuba nga owulira mu video ejja mu maaso awo emmotoka ebadde nkadde nnyo yalemereddwa okukontrolinga emmotoka ebaddemu abajaasi mbu kati abajaasi abo babadde bakola clearance nga bwe batuuka wano nga baklearinga bwe bali abantu bangi nga bakira nkozi emmotoka mukimanyi bulungi awo ku Jinja Road ziba zitambula ku speed ya waggulu nnyo kati emmotoka yalemereddwa okufuna control era netomera abantu ne bafiirawo kigambibwa abantu abasukira ddala mu 10 bafudde era bonna babatadde mu kamotoka kali awo akapoliisi ke musoose kulaba mu maaso sokolirize omusasi waffe mbere nga komawo n'ebirala tetulina kyakikolera abantu bangi bafudde bantu beekubye mu ziglasses emuka eweddewo etomedde bantu naye eyinza olowooza etomedde biki kati emmotoka nayo yino ebadde nkadde nnyo mmotoka y'abaamagye okubeera nga nkadde webati kiki gavumenti bannange tutambula nabo abantu bakaaba bano kubamu bananyini baffe kyalo kimu kiguddeko obuzibu tetulina kyakukola ebakkiriza obaweereza ebibeera ku siini byonna bakkiriza obibaweereza bannange byebyo bibi eno bibi boolabaawo bonna bananyini bafu ekintu kigudde ku katundu kamu mu katawuni kamu babadde bazze kulaba Kyabazinga zimu emmotoka eno gyolaba yevuddeko obuzibu bannange byebyo ebiriwo abantu bakaaba tetumanyi byakukola kati pulaani zatu A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku papula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 075271515. No, tusembera fena tugenda ku
This is not political. We just happen for our Kyabazinga. I'm representing you here. Omusoga wa Bobby. Uliwano wa Kyabazinga waife. Alija kuwasa. Alija kupatukufa. Ayenga. Wewa nikumila kuchuka. Kwena tuliwo. Kutaloza mtuzirawo tuliwo. Yes,